I'm offering a chance to these people that are speaking. These pastors who are under Miracle Center, who have started to speak. Others don't have even character. But there's a friend, someone who I know in Entebbe, who said something. Hello Uganda. Amanya gange ze Aaron Mutebi Omusumba wa Entebbe Miracle Center Church. Ndi mutabani wa Pastor Robert Kayanja abadde kitange okuva mu 1989 gy'emyaka 35 kati. Wabula yatusomesa n'atuyigiriza obutayogeranga. Kyova olaba nti bulijjo tubadde tusirise ku bigambo ebyo n'ebinyi bye muzze mwogera bye tulaba ku TV mu mpapula z'amawulire nti ali ebisiyaga. Ebigambo ebyo simanje mu bijja simanya ni yabibagamba kubanga ffe abaana be abatambudde naye emyaka gino gyonna tetukirabangako. Omusumba Robert Kayanja ntambudde naye mu ggwanga lino mu crusades ne mu conferences nga tusula ffenna mu hotels nga tusula ffenna mu mayumba simulabanko nga akola any advance oy'okulya ebisiyaga gyendi. Kakati ffe ababadde naye abasula naye abatambudde naye twasulako naye Chicago a week number. I have never seen anything like that. Nasula naye a Phoenix mu Arizona nga nze personal assistant we nga nze receiving abagenyi be tusula ffenna nze nkwata amasimu ge. I have never seen something like that. Twasula naye Los Angeles mu California mu hoteli esinga obuwanvu mu California nga tusula naye tubeera naye tubuulira naye. I have never seen such a thing. Kakati bye mwogera simanyi gye mubijja wabula njagala kubasaba nti ebigambo bye mwogera bikosa abantu bangi nnyo ng'oggyeko ffe abaana baabo omwoyo abakuze naye abaweereza naye. Njagala olowooze kati Robert Kayanja Jr. alowooza ki? Njagala otunulire pain Robert Kayanja Jr. gy'ayitamu olwaleero olw'ebigambo bye mwogera nti Kayanja ali ebisiyaga. Njagala olowooze ku bigambo abalongo ba Muzeeyi Kayanja ababiri balowooza ki? What kind of pain are they going through? Lowooza ku Mama Jessica Kayanja pain gy'ayitamu olwaleero. N'olwekyo mbadde njagala basaba ebigambo ebyo mubikomye as quickly as possible kubanga ffe tuvuddeyo olwaleero okujulira taata waffe. Nze leero nkulembera amakanisa 333 olw'okuba nti Musumba Kayanja ye kitange yannuŋŋamya yankulembera. N'olwekyo tugambye ku mulundi guno wadde ng'atuyigiriza okusirika tetujja kuddamu kusirika. Fenga abaana be tuteekwa okulwana naye olutalo luno paka lunaggweerako ddala. Bannange mu stopping that nonsense. Mutandise n'okubeera ku TV ne mwogera ku private part on TV mwogera ku private parts on TV. Ugandan pastors, where are we going now? Nze Aaron Mutebi nze kwogera kubakakasa nti nze asuze n'Omusumba Kayanja atambudde naye abadde naye mu Uganda e Bulaaya ne mu America. Simulabanko nga ali ebisiyaga tandyangako bisiyaga tankwatangako nti andi ebisiyaga. You should stop that nonsense. God bless you and may God bless Uganda in Jesus' name. Amen. That one I love and I appreciate and I respect. Others that have spoken, they are part of the problem, some of them. Nze Omusumba Samuel Kajiri okuva mu kibuga ky'e Masaka ndi musumba era ndi mubulizi wa njiri. Njize era njagadde okuweereza Katonda olw'Omusumba Robert Kayanja kuva buto nga neegomba okuweereza Katonda nga yewaweereza Katonda nga neegomba okubuulira enjiri era kyova olaba ndi mu njiri. So Omusumba Ssenyonga gw'okulumba Pastor Robert Kayanja oba tolumbye ye oba olumbye ffe oba olumbye omulembe gwaffe gwonna ogw'abavubuka abaana bonna n'abaweereza bonna abamutunuulidde nga taata mu mwoyo oba olumbye ekkanisa era oba olumbye okubulira kw'enjiri. Era omuntu yekka aganyulwa mu kino bali babiri yeggwe ne Setaani kuba Setaani yalwanyisa ekkanisa ye nambeemu omulabe w'ekkanisa naye Yesu yagamba nti n'emiryango gy'emagombe tegigenda kuyinza kanisa. So omulabe w'ekkanisa ye Setaani naawe yegaseko okulwanyisa ekkanisa. Kakati Omusumba Ssenyonga luno olutalo lwaffe kuba olumbye ffe abaana abakkiririza
mu Katonda era ababuulira enjiri. Era ekigendererwa kyakuba nti abantu bonna batandika okulaba abasumba nti tebalina makulu. Oluvannyuma abantu baleme kugenda mu kanisa era bagende mu geyeena. So tukusaba olekeraawo kuba olutalo terukyali lwa Musumba Robert Kayanja naye lwaffe, kubanga ffe b'olumba olumbye omulembe gwaffe ogw'abato, olumbye ekkanisa, olumbye n'enjiri. Era tukusaba olekeraawo entalo ezo kubanga ekkanisa ogikoze bubi nnyo, ogikoze bubi nnyo. Musumba Ssenyonga lekeraawo. Amen. Namusiza munyama kama waffe Yesu amanya basa febe nsuga okuva nkozanga mera ko senta ekitende ntebero. Ekindese leero zensonga ezigenda mu maaso ezivugibwa Omusumba Ssenyonga n'emikwano gye abalumba Omusumba Kayanja ku mikutu n'emitimbagano. Nenjagala bajjukiza nti ensonga ezo zaatandika dda. Bazze batugamba ebigambo bingi ku Musumba Kayanja. Baatugambako nti atunda omwenge, baatugambako nti Illuminati, baatugambako nti ali ebisiyaga, baatugambako nti akka mu nnyanja. Bazze batugamba ebintu bingi ku ye era maatendo tutugamba nti yakeera ku makya n'asala ensawo mu owino. Naye njagala bajjukiza mwenna abali ekkanisa, abalokole, abasumba, muyinza okusirika mu mbeera eyo naye guno omwoyo gulumbagana kkanisa temusirika. Era njagala bagamba abantu bazze batugamba temuyingira mu ntalo z'abakulu, temuyingira mu ntalo z'abatata ba mu mwoyo. Naye njagala nammwe bagamba ekigambo kimu, tebakusabanga obukkakkamu, tebakusabanga obuwulize, tebakusabanga okusirika nga batuga kitaawo. Musirise babasabye obuwulize naye ekkanisa bagituga, omusumba bamutuga, omuntu gwe batulabirako abuulira enjiri bamutuga. Nammwe abali omugolokoke temusirika, tebabasaba buntu bulamu nga kitammwe bamutuga. Abaana abazaliddwa Kayanja, ababuulidde enjiri, abakomeddwako, muyimuse amaloboozi gammwe ku nsonga eno kubanga ye omulabe ali bize, buli lunaku akola, buli lunaku anyiiza, buli lunaku ayonoona erinnya. Naffe tugenda kusirika. Era tusaba Omusumba Ssenyonga nti komya ekyo kyokola si kya Bwakatonda, ekyo kya Sitaani. Naawe osobola okubeera ow'amaanyi nga tosoose kulumba balala, naawe osobola okubeera ow'amaanyi tosiize munno nziro. Jjukira omusumba yakuteeka mu kifo ekyo bamuyita Balabe Ekkulu. Balabe Ekkulu yabeera w'amaanyi, tavumye muntu yenna mulala, asize muntu yenna nziro era tali yerabirwa. Naawe nkuzaamu amaanyi, osobola osigala ng'oli w'amaanyi nga tonafuyiza munno, nga tolumbye munno, tonafuyiza kkanisa. Mukama bawo omukisa abooluganda, Musumba Kayanja tukusabira, tuli naawe, tumanyi ky'oli, tetwetaaga kukunnyonnyola nnyo. Oli musajja wa Katonda, obadde mwegendereza, okuzizza abaana mu kitiibwa, okumbya obufumbo bwo, otubeeredde ekyokulabirako. Tukkiriza Katonda nti Katonda eyakuyita era agenda kukwongerayo wakati mu byonna, omalize ng'oli mwanguzi n'okukirawo. Mukama bawo omukisa. Mukama yeebazibwe nnyo. Amannya gange nze Pastor Osborne Muyanja. Nzizze wano okwogera eri abooluganda n'eri eggwanga n'eri omubiri gwa Kristo olwabino ebigenda mu maaso, obulumbaganyi obukoleddwa okumala ebbanga Omusumba Jackson Ssenyonga ne banne abalowooza nga ye, abategeera nga ye, abamuwagira era abamuwaga. Nzizo bategeeza nti luno olutalo si lwa Pastor Robert Kayanja yekka, naye omuntu yenna akikola Pastor Jackson Ssenyonga ne banno, muli balabe ba Kristo, muli balabe ba kkanisa, mulwanagana ne Bible, muli balabe ba njiri, muli balabe ba musaalaba. Njogera gye muli mu linnya lya Yesu Kristo nti kye mukola mukikomye okuva nakati. Kerode yakwata James, yakwata Yakobo, bwe yamumala n'akwata Peetero. Kanisa n'esaba, tubadde tusabanga era tutunula, ne kati tuyimuse. Luno olutalo Musumba Ssenyonga tukugamba komya kyokola. Ebiseera ebimu ofuuka poliisi, ekiseera ekimu n'ofuuka ng'ekkooti, ebiseera ebirala otandise kwefuula ng'omwoyo omutukuvu. Kino njagala okukugamba nti oli muwagizi wa Setaani, oli mulabe wa kkanisa era kikomye mu linnya lya Yesu Kristo. Ate njagala okuyita bakadde baffe, abakadde b'ekkanisa, abasumba, abakulembeze, musirise mutunula, mulowooza luno luli ku James oba luli ku Yakobo ne lujjeewo Peetero. Ffe tuli babulizi ba njiri era tuva mu ffiru lya njiri, ne gye tugenze yonna tebatwawula. Kati Jackson kyaliko ali mu kulwanyisa njiri, ali mu kuwagira basamize, ali mu kuwagira balabe ba Kristo. N'olwekyo buli kinoomu gy'ali
alowooza nti olutalo lwa Pastor Robert Kayanja gw'osirise oli safe, toli safe. Pastor Jackson Ssenyonga ali ku kituuti kyo, alumba ekkanisa yo, alumba enjiri yo, alumba television program yo, alumba buli kintu kyonna kyonna ekikukwatako. N'olwekyo mbasaba tuyimuke, tulumbe setaani ono n'omuzimu guno, tugugobe, tugumenye, tugusibe. Enjiri egende maaso ne Mukama agulumizibwe. Hello, Mukama yebazibwe. Amanya nze Vena Mbabazi. Mwala w'Omusumba Robert Kayanja ne Jessica Kayanja. Ebintu ebitambula mu ggwanga obolyawo ne bweru w'eggwanga lino bineewuunyisa, ate era byewuunyisa abantu bonna kyekyemanyi. Byewuunyisa abantu abajjudde omwoyo, byewuunyisa abantu abamanyi Katonda. Kubanga ekisooka kya byonna, abantu abamanyi Katonda bamanyi nti Mukama waffe Yesu Kristo yayiganyizibwa, yawaayirizibwa. Bamanyi nti Kristo omulokozi waffe yakolebwa ebintu byonna naye nga taliiko musango. Yakolebwa ebintu byonna Yesu Kristo nga taliiko musango. Njogera naawe kati kansooke njogere naawe omulokole. Naawe awulira obutambi obutaliimu magezi, naawe tenova ku mulamwa n'obutambuza. Nga weerabidde nti omulokozi we Yesu Kristo baamulanga bwemage. Ate abaabikolanga baali tebamanyi Katonda. Kati nze wano wenzijira ne njogerako n'omusajja Ssenyonga, sijja kutya kukwogera ssebo amanyago kubanga weewaddeyo kukwogerako. Bw'oyogera ku kitange mu mwoyo Omusumba Robert Kayanja, bw'oyogera ku musajja eyansabira n'empona siriimu, bw'oyogera ku musajja eyansabira n'embeera n'embava ezirera abaana 11 abaali bagenda kulya kasasiro nze nga nfudde, bw'oyogera ku musajja wa Katonda ya. But I'm offering an opportunity. Any pastor, especially from Miracle Center, who thinks that we are speaking out of turn and we are doing the wrong thing and that I don't have information and I'm just fighting your pastor, I am offering you an opportunity. I'm going to set up a day. I'm going to invite you here and I'm going to show you what I see, what I saw, what I know. I'm going to put you in a room. It will not be public. It will be exclusive. You will have to prove that you're a pastor, because I'm not ready to share what I have with the public. I'll put you here, exclusive, confidential. I will share with you what I know. You will watch it with me. You will hear it with me. You will read them with me. And then you'll tell me whether before you talk about Pastor Ssenyonga, you should go talk about your Mosei. If you know what I know, and you saw what I saw, and you hear what I heard, and you read what I read, you cannot say what you are saying. Don't do it. Don't do it. Mama bimujemu. Real men don't threaten women. Abasajja abadda tebalumba bakazi, tebatisatisa bakazi oba oli musajja. Real men don't threaten women. Abasajja abadda tebatisatisa bakazi. They don't touch women. Tebakuba bakazi, tebakwata ku bakazi. Teri musajja akuba mukazi. Teri musajja alumba mukazi. Real men. Abasajja abaddala. You're creating an undoing for your life.
oyina kyokola ekitali kituufu eri obulamu bwo, a very big undoing. okola ekintu ekikyamu ennyo eri obulamu bwo. I think you're confused. You can pay bloggers to say what they want. Ososasula babuloga ne bokola byonna bye baagala. Hire TV stations. N'opangisa station za TV okwogerera. I think you need to understand that if you haven't learned by now, Kayanja men are not moved on social media. They're not moved. We don't fear anything Tetulina kye tutya on social. ku social media. Pay who you want. Sasula bonna Let them bw'oyagala talk osasula. about me. There's a YouTube video. I'll help you. It's when it was the Proclaim night. I talked about addiction. I talked about suicide. If you rewind about 5 minutes, you'll be able to find I gave you all the points to attack me. Nabukuwa byonna by'osobola okukozesa okunnumba nga nze. Jackson Ssenyonga, never go there. Jackson Ssenyonga ebyamamange I don't need you to tobiyingirira. apologize. Seetaga kwetonda I need you olw'ekyo. to walk that idea from your head. Ekyo ekirowoozo kijje mu birowoozo byo. My father is a very nice man, Taata wange musajja mulungi, very loving man, musajja ayagala very abantu, quiet man. musajja musirise. I'm telling you once because I'm not my father. Nkubuulira kubanga nze sinze taata wange. You won't go with that nonsense unanswered. Tojja kumala googera ebyo ogende omale gagenda otyo. You will enter a situation you don't understand Ojja kweyingiza mu mbeera gy'otasobola on tegeera all levels. mu buli sayiri y'obulamu bwo.